kigudde waani. Abadde akulira abasawo b'ekinnansi mu ssaza ly'e Bugerere Njuki zikusooka era ng'ono yabadde omwogezi w'olukiiko lw'abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti y'e Kayunga aziikiddwa ku ssaawa ng'emu n'ekitundu ez'akawungeezi mu kyekikeseza olunaku olwaleero. Amaziika gano gakulembeddwamu akulira enzikiriza y'abasawo b'ekinnansi eyitibwa ey'obuwangwa n'ennono mu mawanga gasoba mu 36 Ssaabakabona Jjumba aligaweesa era n'owabadde ayogerako eri Namungi w'omuntu akuŋŋaanidde ku kyalo Kuziika mu ggombolola y'e Nazigo mu disitulikiti y'e Kayunga ategeezezza nti enzikiriza eno eriwo mu mateeka gafuga enzikiriza zonna eziri mu ggwanga era ng'emanyiddwa ne gavumenti. Enzikiriza eno eri mu mateeka era nga tulina amasinzizo, tulina bakabona, tulina bannabuna. Kale mmwe mutuukanga ku mulembe gw'omusawo w'ekinnansi nga bannannyiniyo bamuziika, nga bannannyiniyo bamuteekateeka, toteekamu luzungu kubanga pulaani egamba tinzajaa bwekiribanga kituuse nasunulaayo okusalawo kwa Katonda walifaate okuli bakuwanguzi. Jjumba oluvannyuma atabukidde bamulekwa b'omugenzi olw'okuyisaamu enzikiriza y'abadde kitaabwe amaaso nga kigambibwa nti bamulekwa bano baasose kuleeta Bareverandi okusabira omwoyo gw'omugenzi. Kyagambye nti kino kibadde kikontana n'enzikiriza yaabwe ng'Abasamize. Kwate mulungi timuddamu tuzannyirako fesitwase wano kulya naye obwedde muli kubajjajja batuli tebali kusaba wano timuteekako kabaali mujja kubba lubaale waffe lubaale mumumanyi mmwe bakwakwa mmwe mubadde mwasomera n'enjuki Katonda bweza basebo ne banyaba baana taata wamwe agenze mukuume ekitiibwa ky'ennono mukuume jjajja waffe bunyagaali. Enziika y'abali mu nzikiriza eno ejjuddemu obulombolombo obw'enjawulo bw'ogerageranya n'enziika endala eza bulijjo nga Ssaalongo Mukasa Mutyaba ng'onono ye Ssaabakkiriza mu nzikiriza eno bw'annyonnyola obulombolombo buno. Saawa nga zirimu 2:36 era nakati mukirinde ku mukadde waffe sigambye nti era agenda ne badagaali bonna okuva ku yasooka ne kwasembayo omuntu yazika ku dagaali amutwala bulijjo kiwegiri era siibulwa mu ngeri yakola. Kwetabiddwako eyaliko omubaka wa paalamenti ow'ekitundu kino Patrick Nsanja wamu n'omwami wa Ssaabasajja Kabaka atwala essaza ly'e Bugerere ow'ekitiibwa James Mugerere ng'omugenzi omwogeddeko ng'abadde omuweereza omwesimbu naddala ng'akola emirimu gye. Empisa eyo endala embi abadde tagirina. Ebbanga lye tumaze nga tukola naye eriddako wansi wa myaka 4 abadde omuntu alina ekisa. Abadde atuukirwako abantu bangi, abadde mukulembeze mu nzikiriza eno, abadde muntu mukkakkamu, abadde yeenyigira nnyo mu nsonga eza community ate nga ekikula kye kyakuba nti no muntu mwesimbu. Mu mbeera y'emu eky'obulombolombo okubeera obungi mu nzikiriza n'abatuuze baliko kye bakyogeddeko. Omuntu bw'aba taziikiddwa mu budde bwe tusuubira kuba nti abadde Ssaalongo abadde n'ensi endala gy'alimu ng'alina wano naffe wetukola ki wetumulabira. Muganyisiza kuziika ku ssaawa za kuziika naye abakozi b'entaana bagikoze leeti naye abantu obudde bugenderedde ne busukkako ku wetwali tusuubira okumuziikiramu naye nga tewali kakodyo konna. Bino bye bimu ku bigambo omugenzi byasemba okwogera eri bannamawulire ku kuwandiisa abasawo mu disitulikiti y'e Kayunga. Era tekivangawo wabula ffe mu Kayunga nti buli omu yamanya ekiri mu Kayunga n'akitegeera ebigenda maaso byonna kakati ffe naffe ne tusigala nga tugendera ku mateeka ga gavumenti agaliwo era yaagajeemera tigusiba yaguza okigumira nga jjukira akaduukulu kakutwala eyo bwetyo. Mukiibi kameramaani yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.